العالمين والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار بسيره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أتندر زبا الله سبحانه وتعالى نسبب ينجرنا نميرين ببدك وجتبا محمد صلى الله عليه وآله وسلم yatuleetera ekitangaala ky'obusiraamu, ekitangaala ky'emitima gyaffe, ekitangaala ekijja okuba nga kituluŋŋamya eri ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala, era ekyo ekijja osanyusa emitima gyaffe n'okugitukuza. Nsaba ebyengera n'emirembe bimubeereko n'abantu be n'abamugoberera paka ku nnaku lw'enkomerero. Baganda bange abakkiriza, tukyagenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogw'okutukuza emyoyo gyaffe okusinziira ku Qur'ani yaffe ekitiibwa ne hadithi za nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bw'obanga omutima teguteredde, ng'omutima tegukkiriza, ng'omutima tegugonze kukola Allah kyayagala n'omubaka sallallahu alaihi wasallam kyayigiriza, nkukakasa nti togenda kuba na mirembe la fi dunya wala fi akhirah, kuno ku nsi wadde ku nkomerero. Era emirembe buli omu gyaga nti wallahi njagala emirembe, mpa emirembe gyange. Emirembe gyonna fi ittiba'i alkitabi wassunna, giri mu kugoberera Qur'ani n'ekitiibwa ne sunna za nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basahaba okubanga tubanyumyako n'olwaleero nti baali basajja balungi, baali basajja Allah bwe yawejjana nga balamu, abasinga abamu yabasanyusanijjana nga balamu lwakubanga bagoberera Qur'ani ne sunna za nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Otherwise baalina omusaayi nga gwe tulina, baalyanga bwe tulya, baanywanga bwe tunywa, baasuubulanga, baatambulanga, baawasanga, baalina abaana, owulidde. Naye obulamu bwabwe ekyabufuula ekyenjawulo kuba kugoberera Qur'ani na sunna za nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Allah n'abawa ekirabo kuno ku nsi qabla aljanna nga tebanayingira jjana, naga nti huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubi almu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah yabawa obutebenkevu mu mitima gyabwe, owulidde, tranquility. Naye banga batebenkevu bamativu n'ekyo kye balina bwe baamala okukkiriza Allah n'ekitabo kye n'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne sunna ze ne batebenkera. Nze naawe twetaaga okutukuza emitima gyaffe, twetaaga obutebenkevu mu mitima gyaffe, naye tosobola kubeera ng'ofuna ebintu ebyo nga tokkiriza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe, nga tokkiriza kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala okulungi n'okubi, n'okusalawo kwa Allah kwe yasalawo okukusanyusa n'okutakusanyusa. Bw'onaabikkiriza ebyo byonna biidnihi ta'ala, omutima gwo gujja kufuna obutebenkevu, gujja kufuna obutukuvu, gujja kufuna obukkiriza, gubeere n'emirembe egitagambika. Olwaleero mukkirize, tugenda kutambula n'empagi, muzimu ku mpagi z'obukkiriza, ng'era gwe musingi gwe tuzimbirako okutebenkeza kw'emitima gyaffe oba okulongoosa kw'emitima gyaffe. Kubanga ojja kusanga nga ne al-kafir alina emirimu emirungi gy'akola emirungi gisanyusa abantu, alina ebintu ebisanyusa abantu, ayamba abantu, ayamba bamulekwa, ayamba bannamwandu, aliisa, anywesa, naye talina musingi mulungi kwazimbira bintu ebyo. Yawma al-qiyama tagenda kufunamu. Allah kyagamba subhanahu wa ta'ala, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Tugenda kubalaga bye baakolanga emirimu emirungi. Te John munnange wasaddakira omuntu ono, Peter munnange wayamba bwoti, Angelina wakola bwoti ekirungi ne kisanyusa abantu, wazimba orphanage center, bamulekwa naye tewalina musingi mulungi, tewalina musingi gwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ebyo nabyo wakola tuwabizimbira ku musingi mulungi. Kakati emirimu gyo tugenda gifuula ng'empewo
embuyaga ejja nekunta nekuba ebintu byonna ebiri awo nebifumula nebitwala mu bbanga n'emirimu gye bwe gityo bwe gigenda okuba. Gw'omukkiriza omusiraamu ali ku la ilaha illallah muhammadu rasulullah, omutima gwo gutukuze ng'olina omusingi omulungi gw'ozimbira. Ng'olina omusingi omulungi gw'ozimbira ye puroguramu yaffe gye tuliko olwaleero, bye bigambo byaffe eby'olwaleero n'ennaku eziyise emabega zijja mbabuulira okwawula Allah subhanahu wa ta'ala n'okukkiriza empagi ez'omukaaga mu bwennyini bw'okuzikkiriza zijja kukuyamba kinene nnyo okubeera nga by'onaaba okoze oluvannyuma tunaasoma mu maaso awo omutima gujja kutereera bulungi. Lwaki twogera ku bino Allah bye yatugamba nga obukkiriza empagi z'obukkiriza? Olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala ye kennyini yatonda emitima gino gye tugezaako okubanga tutereeza, ye yatonda, ye yatulagira okukkiririza mu bintu bino nga omusingi omunene ogujja okugonza emitima gyaffe biidhnihi ta'ala. Olwaleero tuli ku kigambo al imaanu bil yawmi al akhiri wa dawruhu fi tazkiyati nnafs, okukkiriza olunaku lw'enkomerero ne roolo okukkiriza okwo kyezannya mu kubanga omutima gwo n'ogwange gitereera. Olunaku lw'enkomerero lunaku lutuufu, era bwe tudda mu Qur'ani yennyini yalukakasa nti weeruli. Allah agamba jalla jalaaluhu, wa inna as-saa'ata la'aatiyatun la rayba fiiha wa anna Allaha yab'athu man fil qubur. Allah tugamba subhanahu wa ta'ala mazima ddala enkomerero yakubaawo, era Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuzuukiza bonna abaafa okuva mu kabuli zaabwe. Tuddamu kubuusabuusa nti enkomerero teriiyo, gyeri. Aleka tuoba otawaanira ki? Osaale, osiibe, owulidde? Kakati oviiremu awo nga Allah takusasudde, era kyovola nti olunaku luno yaluyita yawmul jaza, olunaku lwa kusasula mpeera, olunaku lwa nkomerero. Akusasula esswalayo gye wasaala, okusiiba ku kuwasiiba, owulidde, saddaaka zo, okuyisa obulungi bakadde bo, buli gwonna omulimu omulungi gwe wakola Allah akusasule, era n'omubi nagwo agukusasule di yawma alqiyama. faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah waman ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Omulimu omulungi gwonna gw'okoze kuno ku nsi Allah agenda gukulaga yawma alqiyama, n'omubi gwe wakola nagwo era agukulage lunaku lw'enkomerero newankubadde nga mutono nnyo okwenkana akanyiinkuuli. Aya endala Allah n'agamba nti afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahu al-maliku al-haqq la ilaha illa huwa rabbul arshi al-karim. Mulowooza nti twabatonda ku nsi kuno mulye munywe mufe biggweeraawo? Nga musuubira nti gye tuli temugenda kuddizibwayo. Amakulu tujja kuddizibwa Allah subhanahu wa ta'ala yawma al-qiyama, atulage buli kirungi kye twakola atusasulemu, atulage buli kibi kyonna kye twakola era atusasulemu. N'olwekyo akhi al-habib, ukhti al-habiba, beerawo ng'okimanyi nti waliwo olunaku lw'okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala yawma al-qiyama, oyogere naye bila tarjumaani, nga tewali akuvvuunulira, wabula nga buli kimu okiraba, ng'okiraba bulungi nti ya Allah kino nakikola, atadhkuru kadha wa kadha, ojjukira kino na kino na kino, ojjukira kino na kino na kino, nga tolina kyoweegaana. Bw'oligezaako okwegaana, owulidde, alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mungu azipinga omumwa guno chip, emikono gyogere, ebigere byogere, nga bikuwaako obujulizi. Mu aya endala Allah agamba subhanahu wa ta'ala, wa qalu lijuludihim lima shahidtum alayna qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un. Abantu abajeemu nga Mungu amaze okwogeza ebiyungo, emikono gyogedde, ebigere byogedde, amaaso gogedde, buli kimu kyogedde kikuwaako obujulizi, bigendaga nti mutuwaako obujulizi nga temumanyi ffenna tugenda mu muliro.
bigambe nti atwogeza ye Allah eyaboogezanga nga mukyali kuno ku nsi, nga mukyali ku nsi. Nolwekyo akhi alhabib, ukhti alhabiba, beerawo ng'okimanyi ti olunaku lw'enkomerero weeruli. Era olunaku olwo Allah agamba subhanahu wa ta'ala, la yajma'annakum ila yawmi alqiyamati la rayba fihi alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Olunaku lw'enkomerero Allah agenda kutukuŋŋaanya ffenna, abaasooka n'abalisembayo, ku lunaku lw'enkomerero. Era teruliimu kubuusabuusa. Abakufaaru bwe balina obuzibu mu kukkiriza olunaku olwo ne bagamba nti terugenda kubaawo oba teruliiwo, naye Allah agamba subhanahu wa ta'ala ng'akakasa nti tujja kubaawo, agamba nti za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Kitono nnyo kubanga Allah agenda tuzuukiza, kitono nnyo oluvannyuma lw'okuba ng'ofudde, kubanga tulina ekyokulabirako wano. Ebintu ebifu bingi nnyo ebivaamu ate ebiramu. Osimba ekijanjaalo nga kifu n'okiteeka mu ttaka ne kivaayo, egundi ensigo ebadde teriiko wadde amakoola, n'olanga eriko amakoola, ebadde terina birimba nevaako ebirimba, etalina nsigo ate endala, ogenda okulaba nkijanjalo kyewasimba ekimu ate kirimuko ebijanjalo nga 50. Obona buno obujulizi obw'amagezi obulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda tuzuukiza yawma alqiyama. Nolwekyo mukkirize oba mugaane olunaku olwo gye luli. Olidde bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ennwe zino Mungu kwagenda otandikira ne spine cord, waliwo akantu Mungu ke yateekayo eyo. Era omuntu ni bw'aba afudde ko tekaggwawo, kasigalawo, kali emabega eyo. Olidde kasigalawo n'olunwe luno. Era mukiraba ne bino ebigalo bye tukola for security purposes, okwawula ku mulala. Tewali alina kya munne, buli omu alina kikye bwe kiti. Allah tabarakallahu ahsanul khaliqin. Bwe kiba nno nga bwe kityo, Allah kwagenda otandikira, kkiriza muganda wange, mwannyinaze, ti olunaku lw'enkomerero gye luli era lugenda kubaawo, la rayba fihi, teruliimu kubuusabuusa. N'obujulizi obulala bungi nnyo obulaga nti olunaku lw'enkomerero lugenda kubaawo mu hadithi za Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biki ebigenda okubaawo ku lunaku lw'enkomerero? Olunaku lw'enkomerero wagenda kubaawo kye bayita al-ba'th, okuzuukira. Wa anna Allaha yab'athu man fil qubur. Allah agenda kuzuukiza bonna abali mu kabuli, abali mu ntaana, abaatusookayo, abamaze emyaka 600, 500, 1000 mmeka, bonna Mungu agenda bazuukiza yawmal qiyama. N'abalifa oluvannyuma, n'abalisembayo okufa, bonna jalla jalaaluhu agenda kubeera nga abazuukiza. Bwe kiba nno nga bwe kityo, teweeyibaala n'ebigambo by'aboogera naga nti omuntu okufa kw'omuntu y'enkomerero ye, kiba kiwedde. Waliyo okuzuukira. Toweeyibaala n'abagamba nti omusajja kaafe awummule, alwalidde ebbanga, omusajja obulwadde bumulumye, awummule. Si byakuwummula nno mu kabuli eyo, naye waliyo ebizibu byayo, kubanga kabuli eyo awwalu manzilin min manazili aljanna au awwalu manzilin min manazili an-nar. Kyekifo ekisooka mu bifo either eby'omujjana oba ekifo ekisooka mu bifo by'omu muliro. Tusaba Allah tukyengeriza omuliro. Nolwekyo buli lw'oyingira mu kabuli manya nti otandise olugendo lwo, otandise siteepu esooka ku siteepu zaki za akhira. Awo nno we watereera, kabuli bwetereera, fama ba'dahu aisar, ebinajja oluvannyuma lwa kabuli ate bijja kuba byangu nnyo. Naye bwegaana, fama ba'dahu ashad, ebinajja ate oluvannyuma lwa kabuli bigenda kuba bizito nnyo. So nga ate abakufaaru ate bwe baliraba ebibonerezo bya akhira n'obuzibu bw'olunaku lw'enkomerero, ate bajja kwegomba singa baddayo ate mu kabuli. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada arrahmanu wa sadaqa almursalun. Tekigenda kubagasa
gabala bibonerezo bya akhira bizito olidde wasaatu adaha wa amar baga nti ataani atujja mu kabuli twandibadde tukyali mu kabuli ne tubeerabeerako eyo at least naye ate bino bizito nnyo bino bye tulaba byebyo ababaka bye batulaganyisa ate era bayogera mazima tolinda kaseera ko kutuuka otandika okwejjusa ya laitani kuntu turaba ya laitani lam attakhidh fulanan khalila ya laitani zinsanze nga tebikyagasa weetegeke mu kaseera kano tubanyonyodde tubabuulidde olunaku luzibu maama adduka omwana omwami adduka omukyala omukyala adduka omwami ab'eŋŋanda bonna buli omu adduke munne nga buli omu likulli mri'in minhum yawmaidhin sha'nu yughnihi nga buli omu anoonya kimutaasa buli omu anoonya mbeera emutaasa kati nno ng'embeera eyo tennatuuka kkiriza nti waliyo okuzuukira era weetegeke ekirala ekigenda okubaawo yawma alqiyama alhisab waliwo okubala mungu abale emirimu gy'abaddu ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله سبحانه وتعالى قلنا تيكو ميزان إبالي emirimu gy'abantu ebala emirimu gyonna gye wakola nga babala mu second babala mu minutes olidde nga babala mu hours babala mu days olidde babala mu weeks babala mu months babale mu myaka gyonna gy'omaze kuno ku nsi ne bannange bwe kutaba kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala awo naayitawo Allah okubala emirimu gyange abale swalazo abale zaka abale saddaaka abale okusoma Qur'ani abale movement sizo zonna abale enzisaazo abale buli bigambo byonna byoyogera oyitawo mpitawo buli omu alina okuba nga yeebuuza mu mutima gwe bwe kiba nno nga bwe kityo munnange weetegeke essaawa eno buli kyokola beera ng'omanyi nti Allah agenda kibala abasajja bano abakola emirimu mu companies ennene we bamugamba nti external auditors bajja abaziba ebitabo abewabweru bajja yenna akankana bw'ati nagamba Allahu akbar abasajja bajja ngenda ku presentinga ki ngenda kwogera ki owulidde yedda n'akankana neyeetereeza n'akola kino naye yawmul qiyama bannange lunaku luzito lunaku lunene terulimu kupalapalanya terulimu kugamba nti ate kino ate kiri walwaznu yawmaidhin alhaqqu lirrahman okupima okubala emirimo kuli mikono gya Allah subhanahu wa ta'ala Mungu subhanahu wa ta'ala yeyekka agenda okupima agenda kino kiganye kino kikiriza naye yeesiimye oyo yenna faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiya emirimu gy'emirungi bwe giri zitowa ogenda kuba mu bulamu obwesiimisa waman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya emirimu bwe girigaana emirungi okusinga emibi olidde maamawo agenda kuba muliro gwe bayita hawiya wama adraka ma hiya narun hamiya gwe guliwo omuliro ogwo gwe muliro ogwokya ennyo la tadharu la tubqi wala tadhar lawahatun lilbashar olidde omuliro la tadharu lahman teguleka nnyama ku magumba lawahatun lilbashar gubabuula eddiba lino lyona ne lisiya ne liggwawo era mu aya endala Allah aga nti kullama nadijat juluduhum a'adhana Allahu minan nar Mungu atukigirize omuliro kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab Mungu agenda kubateekako emibiri emirala amaliba amalala olidde basobole okufuna ebibonerezo ebiruma ennyo aye nno bwe kibanga bwe kityo olunaku luzito muganda wange mwannyinaze beera ng'olutya tereeza omutima gwo gugambe gukole ebirungi ebinaaguyamba ku lunaku olwo oluzibu nnyo bwe lutyo yawmul jaza lunaku lwa kusasula mpeera tilka aljannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun lunaku lwa kusasula mpeera jazaan wifaqa
جزاء بما كانوا يعملون ولد جزاء بما كانوا يعملون Mungu agenda kutusasula emirimu okusinziira ku mirimu gyaffe gye twakola tagenda kubaako nagwali azaamanya bwe gibanga mirungi fa khair bwe gibanga mibi era fala talumanna illa nafsak tobangako gwonenya okujjaho okunenya omutima gwo bwe kiba nno nga bwe kityo tutereeze bannange aljannatu wannar olunaku olwo lw'abantu kuyingira jjana oba muliro tilka aljannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun ejjana iyo ngibawadde okusinziira ku mirimu gyammwe emirungi gye mwali mukola n'ab'omuliro bwe batyo bagenda kuyingira omuliro okusinziira ku mirimu gyabwe emikyamu gye baakola annaaru wa'adaha allahu alladhina kafaru wa bi'sa almasir Mungu yalanganyisa omuliro ku bantu bonna abanaamuwakanya abatamukkiririzaamu abatakolera ku ebyo byayagala bonna agenda kubayingiza omuliro dhuqu adhaba annaari allati kuntum biha tukadhibun mwingire omuliro gwe mwali mulimbisa dhuqu adhaba annaari alladhi kuntum bihi tukadhibun olid mwingire omuliro Allah afasihirun hadha ama antum la tubsirun era mukyaliyita ddogo oba temulaba kakati nga akaseera ko tekannaba kutuuka ebyo bikakasa enti gyebiri bwe bibanga gyebiri obikakasa ate otandika obbikolerera Nabi sallallahu yatugamba kolerera ejjana owulidde kolerera ejjana ng'olinga agenda okufa enkya ate kolerera edduniya ng'olinga n'agibeerako ebbanga lyonna ekintu ky'osuubira nti wakyaliyo ebbanga you don't care tofaayo nnyo naye kino kyoga nti enkya ŋŋenda enkya nfa enkya bangoba ku mulimu ofaayo nnyo okuba nga okipafekitinga mukama waleme kugoba ku mulimu bannaye bwe tulina okuba bwe tutyo bwe bituuka mu jjana waliwo ekitiisa mu bitiisa bigenda okubaawo ku yawma alqiyama waliwo bridge bayita as-sirat kasirat katono nnyo bwe kati ka bridge katono lutindo buli omu agenda duyitako naye nabbi bwe yatenda olutindo olwo yagamba nti katini nnyo bwe kati kasala nnyo kusinga ekiso ky'omanyi ekisala kali waggulu wa jahannamu bw'okaguyitako n'oseerera ogwa bugwi mu jahannamu Allah jalla jalaaluhu agamba wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya buli omu agenda kuyita katinda ako akoogi okukamala ate kali ku jahannamu abagenda okuyita ku katinda ako bawone alladhina ittaqaw abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala abatatya Allah subhanahu wa ta'ala abajeemera Allah abaali abajeemu bagenda kubanga bagwa mu muliro ogwo babeerenga babonerezebwa mu muliro tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga tutaasa omuliro jahannamu ebigenda okubaawo yawma alqiyama waliwo akafo ke bayita kantara katiisa nnyo banaasomanga erinnya lyo Muhammad ibn Muhammad owe Uganda e Kampala tukuwadde jana Mungu akuwadde jana naye sooka oyimire ku kantara awo imira ku kantara oyimirire ku kantara kagulumu Allah abuuze nti waliwo abanja Muhammad ono embaga eri awo bannange betwageyanga betwavuma betwayisaawo betwavuma betwajerega olusi tebamanyi olire kubanga olwo lunaku yawma tubila sarair Mungu agenda kwolesa ebyama byakweka nabijjayo olidde kati bwewavuma baveeyo bwewali azaamanyanga bwewayisaawo bwewakola otya olidde bonna baveeyo Mungu abajjeyo nti Allah oyo yankola bwati Allah oyo yankola bwati nti munnange tubadde bakuwa jjana naye sooka osasula abantu abo ogenda kubijjawo byogenda obasasula olidde era swalazo bwe zibanga nazo zaatuuka zogenda obbawa bwe biri kuggwaako ng'abakubanja bakyaliwo olidde Allah ajje ebibi byabwe abikukube mu maaso go ye hadithi al-muflis ye muntu omwavu lunkupe yawma al-qiyama
agenda okujjanga yasaara yasaddaaka yakola kino yakola kiri wayati waqad shatama hadha alina gwe yavuma wa akala maala hadha alina gwe yalya sente ze wasafaka dama hadha alina gwe yayiira omusaayi namutta natta omuntu we nakola atya kati nno Allah abeerenga atandika okumujjako ebirungi byeyakola. Nolwekyo baganda bange abakkiriza tukkirize olunaku lw'enkomerero lujja kutereeza emitima gyaffe gwe lugende deep ojja kulaba nga omutima gutereera. Bw'onaaba ogaanye munnange ojja kubeera mubabuze olubula olunene. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. kakasando n'owakanya olunaku lw'enkomerero teruliiyo manya nti ojja kuba obuze olubula olwewala ennyo n'otakkiriza olunaku lwa nkomerero n'otalukolerera n'otalwetegerekera manya nti ojja kuba mu bantu ababuze olubula olunene nnyo olwewala. Buli lwokkiriza olunaku lw'enkomerero n'obuzibu obugenda okubaawo n'ebyo bye mbagambye bigenda okubaawo ojja kubeera ng'ofuna ebintu bino wammanga bijja kuyambako omutima gw'okutereera. Alhajzu ani almaasi, bw'onakkiriza nti waliyo okubala, waliyo omuliro, waliwo ebibonerezo, waliwo ebitiisa, owulidde n'okkiriza olunaku lw'enkomerero kijja kukuyambako okukendeeza bw'onaaba toviiridde ddala ku mazambi, kubanga abakola obubi okitegedde nti muliro. Abakola obubi tebajja kusukka sirat olutindo olwo nga tebagudde mu jahannamu. Abakola obubi abalyazaamanya bannaabwe Mungu agenda kubajjako emirimu gyabwe basasule bali. Kati ojja kukendeeza ku maasi obeerenga oleka ebyo omutima gwo bye gwagala, ojja kubanga okola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Yenna needibaga nakulemeza obulamu bw'ensi tafaayo nga kiwaji fa innal jahima hiya al-ma'wa, agenda kuyingira omuliro jahim. Naye nana alwanyisa omutima gwe n'agujja ku kwagala kwagwo n'agugamba nti atukole bino Allah subhanahu wa ta'ala byayagala, fa innal jannata hiya al-ma'wa, ejjana bwe buddiro bw'omuntu oyo. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atenda abakkiriza abaategeera olunaku lw'enkomerero, abamanyi nti olunaku lw'enkomerero gye luli era Allah agenda kusasula, Allah yabogerako n'agamba nti walladhina hum min adhabi rabbihim mushfiqun inna adhaba rabbihim ghayru ma'mun. Abakkiriza bakkiriza nti ebibonerezo bya Allah gye biri era tewali agenda kubiwona nga yakola ebikyamu. Olid ayi ne batandika okwewala ki amazambi. Era Allah Nabbi sallallahu alayhi yatugamba bannange ijtanibul as-sab'a al-mubiqat, mwewale amazambi omusanvu agazikiriza. Olwaleero tetufaayo ku mazambi ago: ashirk billah, okugatta ku Allah, as-sihr, okuloga, okulya emaali y'abamulekwa, owulidde, okuwaayiriza abantu al-abriya, owulidde, abantu abali innocent. Omuntu n'awaayiriza omuntu ndi omuntu oyo ali bw'ati naye nga si bwe kiri. Owulidde, singa tulina we tulumba tuli mu lutalo lwa ddiini lwa busiraamu ne tulumba gwe n'owekyanga kyanga bw'oti n'odduka, owulidde, twewala amalogo. Ate abantu bye bakola ne beesiba mu busiraamu, yawma alqiyama ogenda kubonerezebwa fi saghirin aw kabir. Allah agamba subhanahu wa ta'ala wa kullu saghirin aw kabirin mustatar, ekitono n'ekinene byonna biwandiikibwa mu kitabo ky'emirimu gyo. Tugezeeko okukkiriza olunaku lw'enkomerero nga twewala amazambi ago Allah subhanahu wa ta'ala ge yatugaana. Ekyokubiri, almusara'atu ila at-ta'a, okwanguyiriza ennyo okubanga tukola emirimu Allah gy'ayagala egirimu obugonvu. Allah agamba subhanahu wa ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Mwanguyirize nnyo
Allah yagamba kwanguyiwa kubanga buli lwokeerewa bwoti sitaani yo ng'ereetawo ekyayo buli okeerewa bwoti sitaani ng'ereeta ekyayo n'olwekyo baba aziinye idha nudiya lissalati min yawmi fas'aw mwanguwe yanguyiriza okukola omulimu omulungi togamba nti nkya iyakum wataswif saufa af'al nja kukola inshallah nja kukola inshallah yanguyiriza tolindiriza kubanga buli lwolindiriza ne sitaani nayo oba ogiwadde ka chance okubeera ng'ekutawaanya twanguwe okukola emirimu emirungi tusobole okufuna ebyo Allah bye yategekera abakkiriza ku lunaku lw'enkomerero yawma alqiyama Allah agamba subhanahu wa ta'ala watilka aljanna urithumuha bima kuntum ta'malun ejjana yiyo ngibawadde mugisikidde okusinziira ku ebyo bye mwakola ku nsi emirimu emirungi nga mugikola mukola guno mukola guli mwanguyiriza okubanga mukola emirimu emirungi ng'olunaku lumu nabi sallallahu alaihi wa sallam bwakya ku makya salatul fajr n'abuuza abaswahaba nti ani kummwe yalambudde omulwadde ani kummwe yagoberedde janaza ani kummwe eyasaddaase ani kummwe asiibye ng'emirimu mingi mu kiseera omuntu ky'otasuubira kubanga waliwo eyagikoze naye Abubakari n'agamba nti nagikoze gyonna ya rasulallah nabbi saa sallama n'agamba nti egyo tegikuŋŋaanira mu muntu emirimu egyo okuggyako ng'agenda kuyingizibwa ejjana ng'ayita mu mulyango gwonna gw'ayagala min abwaabil janna allahu akbar walillahi alhamdu n'olwekyo Allah atusobozese tubeere nga tukola emirimu emirungi gy'ayagala subhanahu wa ta'ala naye ng'eyo kimu ku biva mu kukkiriza lunaku lw'enkomerero wali otuddeko awo n'olowooza nti olunaku lw'enkomerero lugenda kubaawo wali otuddeko awo n'olambula ku kabuli n'ogamba bano bonna sisaasobola kusinkana nabo kuno ku nsi sinkana nabo yawma alqiyama wali otuddeko awo n'ofumiitiza olunaku lw'enkomerero lugenda kubeera lutya kubanga olunaku olwo luzibu waliwo abantu okusinziira ku mirimu gyabwe emibi owulidde nga bagenda kuvaamu entuuyo nga zikoma ku bukongovole abalala ku maviivi abalala mu kiwato abalala mu nsingo abalala entuuyo zibabune bonna mubiri gwonna nga tasobola namulaba naye ng'ate n'entuuyo ezo zookya zibabula bwe mazzi ga ku nsi guno gabugumye gatuke 90 degrees gaite 90 degrees ekipipa bakiteeke wali bagambe nti aya webbikemu osobola n'ogakwatamu obukwasi tosobola kati yawma alqiyama ashad olunaku lugenda kubeera luzibu nnyo tuulakaawo muganda wange mwannyinaze ofumiintize ku lunaku olwo lugenda kubeera lutya wahakadha yajtahidu almu'min nabwe kityo min al athar olina okubanga onyiikira nnyo gwe omukkiriza fi l ikhlaasu lillah buli mulimu gwonna gwokola obeere ng'ogukola kusiimisa Allah so si bantu abantu bano bw'oyagala okusiimisa nabo bagenda kuba mu struggle y'emu gy'ogenda okubaamu yawma alqiyama nga buli omu anoonya kusiimibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala struggle nga y'emu bw'ebanga y'emu nno ate lwaki ofa naye omuntu gw'okompitinga naye ate gw'oyagala osiimise naye anoonya bubonero naawe onoonya bubonero ate gw'oyagala osiimise siimisa Allah subhanahu wa ta'ala wanebeere competition olabe nti omusajja yamazeeko Qur'ani nange kangezeeko gimalawo naye lillah kugikola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala khalisan liwajhihi ta'ala Allah agamba jalla jalaluhu faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada omuntu yenna asuubira okusisinkana Allah we ku lunaku olw'embagambye olw'enkomerero gezaako okubanga buli mulimu gwonna gw'okola ogukola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala paka gwe omwami n'emmere gy'ogula ewaka mukyalawo n'alya entongi mu bweti oba abaana bo gye balya ihtasibhu ala Allah suubira empeera ezirimu okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala tobalangira mbagulira emmere mbaweereza fiizi mu abaana mu byanamu lwaki temumpulira gwe batunuulire byonna bikole lillahi subhanahu wa ta'ala kuba nabi saa sallama yagamba nti hatta luqma tadauha fi imra'atuk laka biha sadaqa nakyo obanga asaddaase ofuna empeera
era kwe kusaddaka okusinga okubeera nga kulungi. Nolwekyo baganda bange n'enniya nazo tubeere nga tuzitereeza. Ekigambo ekirala, buli otegeera olunaku lw'enkomerero, omwoyo gwo, sente zo oba obulamu bwo ne sente zo ojja kubiwaayo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga Allah yabigula dda. bw'obanga obimuwadde n'owaayo omutima gwo n'ogamba sente zange, obulamu bwange, ebyenkola byonna bikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mungu subhanahu wa ta'ala ajja kuyamba obeere nga obiwaayo. Abasajja bawangayo emitima gyabwe ku lwa Allah, n'alwana obusaale, ebitala, olidde naga nti mbiwadde ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sente naziwaayo ba Abdurrahman ibn Auf mubamanyi, Uthman ibn Affan mubamanyi, ba Abu Bakar radiyallahu anhu mubamanyi, ba Umar bawangayo obusiramu buyimirirewo. Okwawukanako naffe olwaleero, owaayo ate n'ebigambo n'ogoberezaako ebigambo, oba okuwaayo bamala kusomera Kurani yonna, bamala kwogera bigambo bingi. Lwaki ekigambo ekyo tokitegeera? Ng'omanyi ddayo ku asulu gye twatandikira, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Zino sente zigulemu ejjana, zigulemu ejjana nga tebamaze kwegayirira. Aya emu ekumala, wa anfiqu fi sabilillah, muweeyo mu kkubo lya Allah, mutaase obusiraamu, mutaase abaspreading obusiraamu, mutaase abasomesa obusiraamu, mutaase abasoma obusiraamu, ebifo by'obusiraamu mubiteekemu sente, nammwe kennyini mubeeremu, obusiraamu butambule. Aya eno nkulu nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala okugulako ekintu, Allah bw'aba aguza kuwa cash, Allah tali azaamaanya, kya busuubuzi kirungi nnyo ky'oba okoze ne Allah subhanahu wa ta'ala. Era mu aya endimu Allah yagamba nti ulaika yarjuuna tijaratan lan tabur. Kusuubula ne Allah subhanahu wa ta'ala okwe kusuubula okutadiba, kwe kusuubula okutasala, okuleeta amagoba agatagambika. Allah agamba jalla jalaaluhu, inna Allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. والله kwesi mokunene nga Allah owaddeyo mutima gwo, owaddeyo sente zo, era nkugamba gwe naawe omuzadde aweerera omwana wo naddala eddiini, ezo sente z'owaayo omwana wo okusoma eddiini totunula nayo ngamba alhamdulillah nfunye ekyengera mitwalo 8 n'enjiwa Mungu, omwana asome Kurani, omwana asome hadith. Allahu akbar. Ate nansaba ne pocket money naye nemmuwa. Ebyo byonna ihtasibuhu ala Allah, bisuubira nti olinamu empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, kijja kuyamba okubeera nga oyingira ejjana ku lunaku lw'enkomerero. Era kijja kuba kikuyambe okuba nti n'olunaku lw'enkomerero lutegedde ti abaana tebagenda kuyamba wadde sente. Waliwo omukyalo omu bamuyita Khansa. Omukyalo ono yawaayo abaana be mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala balwane, abaana 5 bonna ne bafiirayo. Ne olw'okuba yali ategedde akhira, omutima gwe gwali gutegedde olunaku lw'enkomerero, obuzito bwalwo, nga ategedde empeera eziri mu lunaku olwo, liman ittaqa, kwoyo atya Allah subhanahu wa ta'ala, yayogera ebigambo bino naga nti alhamdulillahi alladhi sharrafani biqatlihim wa arju min rabbi an yajma'ani bihim fi mustaqarri rahmatihi. Allahu akbar. Nebaza Allah mpadde ekitiibwa okuba nti abaana bange bawufiiridde fil jihad fi sabili, mu kkubo lye, era nsuubira nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kunsinkanya abaana bange abo yawma alqiyama mu kusaasira kwe. Allahu akbar. Kigambo kinene. Olwaleero n'ofiirwa omwana, oba bagenda kumutikkira Makerere, oba mutikkira ayu, oba n'afa lunaku lw'okumutikira lwennyini. Omwana mutadde mu sente, omwana wange mutadde mu sente, kati ate laba ekiseera kimu Mukama katono nkoze eki kino, wandiŋŋambye, akugambeko ki? Olidde olunaku lwe lutuuse.
alina kgenda. N'olwekyo okutegeera kwaffe nnyo bannange okutegeera tukuteeke nnyo ku akhira ddani ebirala. Awulidde basahaba baali ne nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu lutalo lwe Khandaq oba ghazwatul ahzab lw'okusiima strange. Awulidde olunaku lwali luzibu, lwali lunaku lwa mpewo nga abantu bali mu mbeera etasanyusa etali nnyingi, naye nga baasimanga ekigundi ekyo nga bagamba nti Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah faghfiri lil ansari wal muhajirina. Nabbi sallallahu in fact yakyogera yaga nti obulamu obulungi, obulamu bwa nkomerero, buno si bulamu bulungi. Ay Allah sonyiwa ba muhajirina ne ba ansar. Bannange, we should focus on akhirah, focusing ku akhirah. Buli kyonna kyokola ku nsi kino kikole, naye weebuuza ekibuuzo kimu, mpitawo ku akhirah. Bw'obanga oyitawo ku akhirah awo otambula bulungi biidhnihi tabaraka wa taala. Nolwekyo baganda bange abakkiriza, okukkiriza olunaku lw'enkomerero bimu kubitegeeza okubanga twetegeka wano ku nsi ne tukola ebinaatuyamba ku akhira. Awulidde omutima gwo guweeyo, sente zo ziweeyo, amagezi go gaweeyo, obulamu bwe buweeyo mu kutaasa eddiini ya Allah, mu kukola ebyo Allah byayagala, mu kuyamba abalala. Awulidde nga weetegekera yawma al-qiyama. Tulaba hadithi nyingi nnyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam zagamba man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmi al-qiyama. Kasitojja omuntu n'omujja mu buzibu mu bulamu buno obw'ensi, Allah agenda kujja mu buzibu yawma al-qiyama. Ate mbagambye Allah talaganyisa mpewo. Nolwekyo omuntu wabanga aze gy'oli nga mwetaavu wa ssente, muzimuwe. Bw'aba mwetaavu gy'oli ng'ayagala magezi kumuwa advice ku nsi kuno, muwe. Kumuyamba mu nsonga za ddiini muyambe. Yawma al-qiyama osobole okuyitawo biidhnihi taala. Eki atharu endala, obuufu obulala obuva mu kubanga tutegedde olunaku lw'enkomerero n'okulukkiririzaamu n'okulwetegekera, as-sabru ala al-masaib. Bwe bakunyumiza emitawaana gy'olunaku lw'enkomerero, gino egy'edduniya si mitawaana. Kubanga bannange mukkirize, bwe ziba ssente oba bakubanja, osobola okgenda ewa mugandawo, osobola okgenda ku muzikiti ne bakubira omulanga n'osasula ku ky'osasudde. Naye yawma al-qiyama yawmu la yanfa'u maalun wala banuun. Tewali sente tezigenda kugasa, tewali agenda kuba nazo, ezo ziri luddawa. So nga kuno ku nsi gwonna gwe gw'osuubira nti mutawaana kuno ku nsi si mutawaana compared to the day of qiyama, ng'okugeraageranyiza n'olunaku lw'enkomerero. Awulidde bwe kuba kufa nga omuntu yafudde n'oyingira ejjana, la yamuutu fiiha abadan, togenda kufa. Bwe guba muliro, la yamuutu fiiha wala yahya, mu muliro ate togenda kufa, togenda kuba mulamu, wabula adhaabu zokka. Kati musiiba ki ogusinga obunene? Wallahi misiiba gya akhira gye gisinga obunene. Wala adhaabu al-akhirati ashaddu wa abqa. Ebibonerezo bya akhira bye bisinga obunene, binene nnyo, wa abqa, ate bye by'okusigalawo bibeerawo. Omuntu bagenda mubonereza ebbanga lyonna abadan nga bwe bagamba, okuggyako ababa balinamu obukkiriza. Olidde ne babayingiza mu muliro, ate oluvannyuma ne babajjayo birahmatihi taala. Naye nga tosabanga Allah nga nti kanyonoone kasalina la ilaha illa Allah, bali nteekayo libbanga lye bali babantaddeyo nenvaayo. Ekyo tokisaba, beera ng'osaba Allah daiman okubanga akuwonya omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Abaagumiikiriza kuno ku nsi, Mungu agenda kubawa empeera yaabwe yawma al-qiyama nga tababaze na kubabala. Idhan bw'ogumiikiriza kuno ku nsi, ate ku lunaku lw'enkomerero bigenda kubeerera byangu biidhnihi taala. Watasbir ala taa'ati llah, n'ogumiikiriza kugondera Allah. Watasbir an ma'asiyati llah, n'ogumiikiriza mu kuba ntojeemera Allah. Watasbir ala aqdaari llahi al-mu'lima, n'ogumiikiriza
kwebyo Allah byagera ebiruma fiiriddwa kitaawo fiiriddwa maama ofiiriddwa omwana ofiiriddwa emaali ennyumba ekutta omuliro owulidde ofunye accidenti byonna byonna n'ogumiikiriza engumiikiriza ez'essatu yawma alqiyama ogenda kufuna empeera nga toyina kubalwa kwonna Mungu abeere nga akuwejjana. Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam agamba ma yusibu almuslim tewali kituuka ku musiraamu min nasabi mu kukoowa banna obusiraamu bulungi nnyo ofuna empeera mu bintu bingi nnyo just kukkiriza obadde mu mirimu gyo gya halaali masha Allah obadde mu kusomesa n'okoowa obadde mu busuubuzi n'okoowa obadde otambudde safaari ya halaali n'okoowa min nasabi n'okoowa wala wasabi oba n'ofuna obulwadde musujja mutwe byonna ekiyitibwa obulwadde wala hamma wadde okuwankawanka n'ofuna okuwankawanka wala huzn n'ofuna ekikunakuwaza wala adha wadde ekikunakuwaza ekikumalako emirembe wala gham wadde ekikuwansawansa n'owankawanka nodde naye nga kiri mu makubo malungi hatta shawka nabbi n'agamba nti paka n'eriggwa erinza okuba nga likufumise wala otambula nerikufumita yushaakuha nerikufumita illa kaffara Allahu biha ta'ala min khatayahu Allah akusonyiwa akusangulaku ensobi entontono z'ogwamu. Kati gumiikiriza kuno ku nsi yawma alqiyama obuzibu buno bwofunye kuno ku nsi obukunakuwaza bujja kufuuka ennunuziyo yawma alqiyama bw'onaaba ng'ogumiikiriza. Naye gwe n'ofuna obuzibu buli kyofuna bandoga buli kyofuna nalyaki buli kyofuna lwaki nze buli kyofuna bannange nze simanyi oba Mukama Katonda nze oba yansuulako kisiraani kino Mukama Katonda nze gwakuba emiggo nze gwakuba obuswanyu nakola ki Katonda bannange abamu amaliriza agamba naye Katonda taliyo. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. N'olwekyo twewale okubanga tetugumiikiriza mu biseera by'obuzibu gweyogera byonna by'oyogera nga bwe twalaba ku mulyango gw'okugera kwa Allah olwedde kiba kikutuuseeko. Kati awo mugezi kugumiikiriza noga nti qaddara Allahu wa ma shaa fa'ala kino Mungu kiyangerera era kyalina okuntuusaako. Ensonga endala mu bumu ku buwufu obuli mu kukkiriza olunaku lw'enkomerero alhadharu min idhaa'i al-akharin. Buli otegeera nti n'abantu bagenda kutwala emirimu gy'abannaabwe yawma alqiyama kuno ku nsi weewale okulyazaamanya abantu weewale okubanakuwaza kubanga okubanakuwaza okwo yawma alqiyama ojja kukusasula. Abantu bali mu bifo ebirungi abantu balina position ennungi whereby nti asobola okukola kyonna ky'ayagala nga tewali amugambako. Owulidde nanga we bamusibe oyo bamutte oyo bamukole kino nga Firawuna. Owulidde wa idh najjaynakum min ali firawuna yasumunakum su'a al'adhab yuthabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Kyali kibonerezo ky'amaanyi yali bala Firawuna ngakola kyagamba oyo bamutte oyo bamusibe oyo bamukole kiri. Naye olwaleero Firawuna aliwa annaaru yu'raduna alayha Mungu abawa Firawuna ne banne bafuna omuliro ghuduwa wa ashiya olweggulo ne kumakya bafuna azab. Wa yawma taqumu as-sa'a ate ku lunaku lw'enkomerero twogerako Allah agenda nti adkhilu ala firawuna ashadda al-azab mubateeke mu bibonerezo ebisinga okubanga biruma ashad ebisinga okubanga biruma binene nnyo. Okiwulidde? Kati gwe nakuwaza gw'onakuwaza olw'amaanyi g'olina kuno ku nsi olwaleero. Abamanyi batugamba idha da'atka qudratuka ala dhulmi nnas fatadhakkaru qudrata Allahi alayk. Obuyinza bw'olina amaanyi g'olina sente z'olina positioni gy'olimu bw'ebanga yeekutuma okubanga olyazaamanya abantu toweerabira obuyinza bw'oyo akulinako obuyinza Allah subhanahu wa ta'ala asobola okukyusa embeera eyakuwa ebyo by'olimu asobola obikuggyako n'abiwa abalala asobola okukyusa embeera n'ebeera ndala. Olidde olwaleero oli bulungi enkya n'oba bubi beera ng'ojjukira ekintu ekyo oba embeera eyo.
ate tetugamba nti nno bantu bokka nti kikoma ku bantu bonna. Wabula buli kitonde kya Allah subhanahu wa ta'ala tolina kukiryazaamaanya, tolina kukinakuwaza. Ne kakkapa koolina ewaka kayingiza omukyalo omuliro. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba ti udhibati almar'atu fi hirra, Allah yabonereza omukyala lwa kapa. Sajanatha hatta matat, yagisibira mu nju paka lwe yafa. Fadakhalat fiha ennar, nayingira ku lwa kapa eyo omuliro. La hiya at'amatha wa saqatha, olidde teyagireka teyagiriisa wadde okugiwa ekyokunywa. Idh habasatha, weyagisibira mu nju. Wala hiya tarakatha ta'kulu min hashashi al-ard, era teyagisimulula nti egende erye ku biwuka ebyaki eby'omu ttaka, egende erye birizadi oba erye emmese, wabula n'agisibira mu nju paka lwe yafa. Allah subhanahu wa ta'ala n'anyiiga ekyo nno ne kimuyingiza omuliro. Baganda bange abakkiriza, ffenna tulwanyisa kulongoosa mitima. Longoosa omutima gwo, Mungu gwatunuulidde nze naawe. Olidde inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala tatunuulira feesi zammwe, tatunuulira kala zammwe, tatunuulira kikamu ova, fe tuli balangira, fe tuli bambejja, fe tukola kino, ebyo si byatunuulira jalla jalaalu. Tatunuulira sente zo, tatunuulira kiki, wabula atunuulira mitima gyo, mitima gyammwe gyatunuulira, wa a'malikum, n'emirimu gyammwe emirungi gye mukola. Okitegedde? Nze kitegedde. Kye nnina okukola kwetereeza kukola mirungi egyo gisimisa Allah subhanahu wa ta'ala, n'omutima gwange okubeera nga guba mulungi eri Allah wange okusooka, oluvannyuma n'eri abantu, then n'ebitonde bya Allah byonna okubeera nga mbisaasira, ntambula nabyo bulungi. Bwe tunatambula bwe tutyo, emitima gyaffe gijja kutereera insha Allah, gibeere emitima emirungi mu maaso ga Mungu waffe subhanahu wa ta'ala, mu bantu baffe. Ate nno Allah bwe ginaaba mirungi eri Allah, ajja kutwagazisa ebitonde bye byonna, bijja kutwagala kifuba. Naye abantu batukyawuye, abantu tebatwagala, olidde olw'okubanga enkolagana yaffe ne Allah subhanahu wa ta'ala si nnungi, emitima gyaffe gyakakanyala. Olidde omuntu otuuka okumugamba nti naye Allah yagamba, ekyo kikumalire, toyongerako birala. Nga Allah bwe yatugamba, innama kana qawla almu'minin idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Singa Allah agambye ne omubaka we n'agamba, mubimu kubijjotereza omutima gwo kubeera ng'oga nti tuwulidde era tuli bagonvu, n'otambulira awo. Bw'onaakikola ekyo ojja kubeera mu bantu ab'okwesiima kuno ku dduniya ne ku lunaku lw'enkomerero. Baganda bange abakkiriza, nsaba tukkirize olwaleero tukomaawo, naye nga nkubiriza omutima gwange n'egyammwe okuba nga tukkiririza mu mpagi ezo omukaaga ez'obukkiriza nga omusingi ogujja otuyambako okubeera nga tuba n'emitima emirungi emitukuvu. Omusingi kukkiriza mu mpagi ezo omukaaga gwe musingi ogujja okuzimbibwako ebintu ebirala bye tujja osoma mu maaso awo ebirongoosa emitima gyaffe gibeere emitima emirungi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arina alhaqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batila warzuqna ijtinabah. Tusaba Allah alongoose emitima gyaffe. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.